Mebo Cookie. Chichi. Siri musanyufu n'akatono. Ate lwaki. Nze nkooye okuwulira ekigambo ky'abakyala okutukalubiriza. Mmwe baani? Ffe abasajja. Okubakalubiriza mu ngeri abaana ba Falaawo. Batabani ba Falaawo. Falaawo temumanyi gyali. Oyagala abakazi okukwanguyiza. Okukalubiriza mu ngeri. Tugenda ne twagala okubaako ebigambo bye twogera bye tubagamba ate nga mbitegeera. Nene twetoloola tuyise ku WhatsApp kuwa ne tubagamba ebintu ate nga nammwe mubyagala tubibagambe. Nene mutukalubiriza. Anti era ekibatawaanya kubanga nammwe mwogera nnyo. Wetoloola naye era oyagala kwogera ekintu ekikutwala ku WhatsApp, nekikutwala ku TikTok, nekikutwala ku status, nekikutwala ku simu, nekikutwala mu message kyekyaki. Era byoyogera okakasa obyekakasa. Ate kirayi kibatawaanya. Obeeraawo ng'oyagala okwogera ebigambo naye nga nawe tobyekakasa mu bwongo. Nedda kiba kituli ku mutima. Tebina mutima gwamu. Ng'okwagala kwekuli. Ebigambo bibiri byanjawulo. Okwagala n'okwaka. Lust and love. Okwagala n'okwaka? N'okwaka. Kati mwe muba mwaka bwazi. Naye gye njagala okubuuza bambi tuyambe kati gwe ng'omukazi. Kuba kati okukalubirwa kususse. Mujja tukubya puresa tufe. Ekisookera ddala. Tukole ekyokwanguyirwa okubajja. Sooka weekakase. Oba byoyogera obitegeeza. Abakyala b'ennaku zino tukyagala tuzannyirako. Ekisooka kye tulina kati twakola ssente. Luli wabeera ng'oyanguyirwa ng'ogenda mugulira ekindaazi, ogenda mugulira capati naye kati tulinamu. Ojja kwagala okujja okwogera ennyo ate nga byoyogera bindiira obudde bw'okukola ssente. Kati olina kujja ng'oli straight forward ate nga ne byoli straight forward obitegeeza. Ate tukyali ku luno omugendo simanya omukyala ngenda kubeerako naye ffe tuli serious okusinga na bw'olowooza. Wegamba nzije nga nkindi ku mutima. Nga bya ddala. Kuba kati ekisooka tusomyeko. Tulaba. Abamu tuli ba psychologists. Kati osobola okuntula mu munye n'omanya kyetegeeza. Kati oyagalako bwagazi. Kati ntegeeza ki? Oyagalako bwagazi. Ada kumaya muri bazibu laba ajja n'empeta nadaliko kuba omukyala yalebyala byedda nagamba kanjijjeko ate kyakola nga kyenkola nze omukyala nga ngenda nawe ku internet yo nga soka nnoonyereza nga nawe obufaananyi bw'embaga ndaba ki ojja oyogera nga siwulira. Naye kakati njagala kubanga kakati twagala kuwa amagezi abavubuka bonna bagenda mu Kibbiitu kuba mu Kibbiitu abantu bafuniddemu abakyala. Mu Kibbiitu jangu n'amaka bagafuniddemu. Ng'onoonya maka nga tonoonya wakwagalako bwagazi. Bw'oba oyagala okujja mu Kibbiitu okufunamu omukyala jangu ng'oli serious nga bakiyita batya dawari mu Luganda. Dawari? Dawari ki? Obategese dda ne byotwale wabe bw'omukyala kuba serious yagala kuwasa. Obimugambire mu Kibbiitu? Anti omusanga mu Kibbiitu ogenda kuba ofunye mutuufu. Otuuka n'omutwala ne munyumya emboozi n'omugamba nze gwolaba beera straight tetukyagala nnyo twetolooza biri mwalimba nga simana n'omutwala ku buwuki n'okola mugambe njagala kukuwasa nze gwolaba nawo ne miliyoni zange 10 za kutwala wammwe. Kyokka ove ku bya ssente miliyoni 10 tumalagaza ogenda. Ngamba nze kyeŋŋamba kale omulage nti oli serious. Anti sokoleka ebyo naye kuki otwagazaaki mwagala omuntu ajja mu Kibbiitu omwana ow'e Masaka ayagala kufuniramu ekyala ebyokuwasa kyekyo kyembaddeko mu kaseera ako nga yakamulaba tusaba gwe ng'omukazi kuba muntu kalubiriza nnyo tuwe ebigambo ebyobwangu mu dakiika nga 2 ng'omuntu omaze okumutengula omutima twogere ki? Kisooka oze mu Kibbiitu omwana omusanze wali ali yekka twogere ki? Mubuuzeeko omanyi mujja mulya enkwatyo ogayi oli n'ogati ekyerewa kati naye ng'agamba kiki kino mubuuzeeko jangu ng'oli decent bw'oba oyagala kutwala tewali musajja atwala mwana w'abandi nga tali decent okujjako era naye ajja kukulaba nga naawe oli wakubba bubbi bw'ojja nga naawe otunula bibyo jangu oli decent omugambe nyawe gyebaleko nkugulira ekyokunywa bw'omusaba oba okireeta bulesi nsaba kugulira kyakunywa okireeta ali yakikutumye kale ekyo kiweddako bw'agamba nti nedda ng'onyiye emboozi enda ate kati okukwana mmwe mukuma ate oyagala nze mba nkukuyigira ekyokusatu anti kati gwe bakikola twagala mwe bakikola otubuulire obukodyo tusobole okwanguyirwa
kati nze wojjango ng'otoli serious ng'olina kwogera ku business nenkuwuliramu amagezi kati nedda ate mu kibisto nedda kati twagala kikula kya mukazi mulala atali nze wanze nayonooneka kati engeri gye simubangako ngenda kukuba bukubi kifaananyi nti omukyalo asuubira okumuwaana onyumye muwaneko oyambadde akagato kalungi olabise bulungi kakunyumidde eriiso walizigudde bulungi bw'olaba nga obyogera anyiga bunyizi ng'okyusa olutambi gye bali abalinga nze nga tebaagala nnyo kubawaana ekyokubiri bw'omala omuwaana eyo ngambe tugende tusembereko wali mu maaso tulabe bulungi abayimbi bwakkiriza n'ayimuka nga mutula mu ntebe y'emu awo mutandika okunyumya nga munyumiza ku mboozi eziri ku bayimbi twalese tuleta bayimbi ki abayimbi omugayi nwaje omulaye bwanyumye kati omutwala omukutteko oba omutwala tomukutteko bwaba womuwa omukono n'agukwata ng'omutwala omukutteko naye bw'aba takukuwadde mutambule butambule kakati bw'omuwa omukono n'agukwata ng'onyweza awo omanya nti oli ku mulamwa ate ne wakkiriza okugoberera obugoberezi era oli ku mulamwa naye fuba okulaba nti oli serious nja kukutuga omwana w'omuntu ekyokusatu bwe mutuula mu butebe era gula ebyokunywa ekigambo nkyogera ddi bannange tetukyagala bigambo akagambo I love you ka bulijjo nnyo kati ebikolwa bye byogera I love you ka bulijjo addenze bw'oka ngamba nnyiga bunyiiza era kati ekyo kigambo tokyanguyira naye tokyogera nako kijja ddi ajja kukuwa peesi bwe munaayawukana mu kibiitu mujja sigala muwuliziganya sigaze ennamba y'essimu muwuliziganye bw'onoolaba nga ali ojja kugwa ku mukazi wa gundi nga yazzeeyo kulya bintu nayo kisoboka ojja kudda ku mukazi w'abandi omusuubiza ebintu adduke ew'omusajja bakunoonye bubi nga bampeta kubanga kyoliko diweri waliwo amaka agamu nga gafulumira mu kibiitu nga beefunira mu kituufu ekyo kisoboka tewali mu kifo wotasobola funira mukyala ensonga enkulu nga 14 bw'onooba ojja ng'oyagala omukyala nga byaddala jangu ng'oliredde okubeera decent man wali obeddeko mu kibiitu n'ofuna omusajja akutandiikiriza nga bw'ogambye nze ndi mukambwemu tunula bubi livaloni obukambwe tunula bubi era munnaye nze nina loosi nnene nkibiitu sibyange omuntu aŋŋamba nze bantandiikiriza ate gwe bakusobola lati kubwemoola oli yantandikiriza mpolampola somu balinganga olwo nga bakugamba nti noki najja oli nandetera ekyokunywa nedda ekyo sikyogedde nandetera akatebe nentuula wali nangulira ak'okunywa kali mukko kano oba kali kabeero ate nga si kakozesa bulungi akati nankyusizaamu omwana gwe yanfaako munanga bana babuwala b'ennaku zino babuliddwa abasajja era mu abasajja mwegendereze ennyuma dimbu beera ledde kaakati oluvannyuma lw'okunfaako omwana nange neŋŋamba nensembera nange akatebe nenkasembeza wali genda okuya omwana akubaguddewo ekigambo amangu ago abaana tebalulwa naawe anti yali ayitaddemu kabeero naye tewali mutamivayo abagambwa nakiŋŋamba nenzikiriza era bwangu nga bwakusukka muwaka ki ogwo omwaka togwogera nnyo olinza okumenya amaka gange naye nga nakkiriza oluvannyuma lw'okukkiriza ng'okkiriza nti nno ki ate kyeyansaba yansaba ki yagamba ki gwe ngambye nti yaŋŋamba ki nze oŋŋambye awo naŋŋamba era yaŋŋamba nti ki ekyo yakiŋŋamba kati oba gw'ogaana nga omukazi baami afuukisanira ajja n'akugamba olinza okugaana omugamba munnaye twala teyatwala naye kale nemala neŋŋamba nemala nenzikiriza naye oluvannyuma nemala nekuba mutima neŋŋamba ndagawa ngenda okulaba obwongo bugenze nentuuka ku geeti neŋŋamba nga bakutwala tolaba bantwala nemubuuza ontwalawa nanga nti nkutwala mu bulamu bwange ddala neŋŋamba nti obulamu bwo bufaanagana butya engeri gye nnina ensonyi nagenda okulaba yogera okuntunula mu feesi nempulira ensonyi ate nga yakutegedde nti yegwema nti yasebuufu ate kati yali agenda okunyumirwa yali agenda okugatta ku TikTok engeri gye nnina ensonyi nze omuntu bw'atandika ebigambo ebyo mpulira nga mpulira kankana olina nsonyi zaamu
bayita bayina ensonyi nga baleeta Ssebuufu Matiya ati sikoleetako liikaamaani nga 14 Kibbiitu 14 Desemba Kibbiitu ekibbiitu kya Radio Buddu Laston Gardens ekijjawo emyawo nno we nakulira mu Laston awo waabeerangawo ebizimbe by'abazungu bye baakubamu amasasi ebyadde ebikadde nga ffe tubeera wali wansi mu kigamba Laston Gardens nga ffe tukubiramu mupiira bizimbe byalina nga balkoni nga bw'ogiraba eno kati eri omulyango gwali tegulimu mu luggi n'ogweno teguli mu luggi nga bw'olaba era awo kati nga guli omulyango gwe gufuuse ggoolo ne gwo ne gufuuka ggoolo nga tukuba omupiira mu Laston awo kingamba abwe tusenye enku bulijjo wazaalibwa mu 1906 obadde opita wa myaka gyo ogenda mu myaka 65 gwe kyolina okumanya ebizimbe ebyali awo babimenya natandika dde okukola Laston ya juzi kolaba oti nisebo engalo zeezo omukyalo ow'emyaka emingi mulabira wano obaze mmeka ogenda mu myaka 5 tugenda mu Laston Gardens tugenda mu historical site yange omanyi kati nze yafuuka historical site bagizimba bulungi kati nsobola okugendawo nenaba pulaani y'ebizimbe ebyabangawo bwe byali bwe twasambiranga omupiira nammwe abakulira ekijjawo emi mbakoola mujje tugende tunyumirwe awantu abo mukyajjukirawo si kijjawe mwokka Kigamba eri wansi kati awo twayitangawo ku buyinja kugundi round about eri gyeva paka mu kijjawo emyawo nga ku primary twayitangawo wonna ku buyinja bakulu ab'emyaka gyange gyendimu emyaka nga 20 n'ab'emyaka 60 mwenna tubaniriza mu Kibbiitu ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gw'12 tofaayo buli myaka twagireetedde abayimbi abagijyamu ffe ab'emyaka 20 n'ab'enkaaga balinayo emyaka gyabwe abayimbi abazze abakadongo kamu twabaleetedde era ab'emyaka gyammwe gino egyammwe bakulu ne bw'otakuliriza nnyo gyegyo anti gw'oli wa myaka oli mu myaka owulidde ŋŋaanye nyongera kukkatiriza nsonga tokiremerako kati obukulu kibi anti okisussa si kisusiza nze mpita bantu oyogedde oli wabiri owulidde nayogeddeko nti nno olimba tusana kibagamba nti olimba kuba endowooza sisuubira nti sobola kubeera yeemu leeta ID eyandaga muntu zikyalina amakulu bakulu 14 Desemba mu Laston Gardens zone kijjabu emi Kibbiitu kya Radio Buddu twesangeyo tetuli mu kukaayana naye ab'emyaka gyonna ababiri gyendimu n'ab'emyaka 60 mwenna mujje bakulu abayimbi babaleetedde abaana b'emirembe gino bw'oba oyagala okumusirisa era olekera okukaayana naye mujje mu Kibbiitu 14 Desemba we sign out